eruma bamulekuwa betuzze tubalaga be bakitaabwe abakuza okwekobana babaavuwase nga bayita mu kubassaako emisango mu kkooti n'ekigendererwa ekyokwagala okubamalako emirembe ssente wamu n'okubanyigiriza batere bapondooke. Omusika Ronald Sebakijje tukyali naye nnyo. Ku myaka gye emito bato be mwattu gwe batunuulidde okubanunula ku bakitaabwe be bagamba ababafuukidde ekyambika. Be mulabawo mu kifaananyi okuli taata Isaac Kimmanji, taata Yonasaani Ziribasanga ne mwannyinaabwe Grace Nakakumba be babafuukidde ekizibu wakati mu kugabana ettaka abamu ku bamulekwa lye bakyagugubiddeko. Ronald we twakomye nga wamma byolojja kyangu okuviirako omulabi okulukusa amaziga ogamba gye byaggweera nga baguddewo omusango ku muto wo. Ettaka eryo nenda owulira baguddewo omusango muto wange bamukutte bamusibye. Niŋŋamba bino ebintu bigenda kuggwa bitya? Tugenze Goma tuyiribye naye ng'emabegaawo twamuyitako omukulu Kimmanji oyo ne Ziribasanga nga tubagamba batulage we tulina okuyita omugabo gwa kitaffe guli luddawa. Ne batubulankanya ngeri gye twali tetubinaamu nnyo interest, tukyalina bato nnyo tetulinaba kumanya ttaka kiki. Ne bakola ki? Ne tukivaako. Kati buli omu n'afunza gwafunza nga naye waafunza buli omu gwafunza amugamba birala. Ati Ziribasanga yabeeranga ne mulindwa nnyini kifo kye tulimu ssaawa eno we baagala okumenya ennyumba nga naye amugamba Kimmanji namugamba omwana oyo mukubira ettaka okumpi nange era wenkola ki wendi nsobole okulaba nga mulaba buli kimu kyakola ng'akula. Eggulo nakugambye nti omu ku bataata b'abaana bano abakuza twamutuukirira ngamba Yonasaani Ziribasanga. Kyokka Katemba gwe yakola naawe ojja mwerabirako. Ye taata Isaac Kimmanji ku ssomero lye erya Kimmanji Junior School twagendayo naye gye byaggweera twamufunira mu ssimu era bye yatwanukula. Mubirinde Ronald tweyongereyo nti mu kaseera katono ne taata Yonasaani Ziribasanga yakyuka. Twagenda okulaba Ziribasanga akyuse, yali ku sayidi y'omwana alina ebintu bye yamugamba bye yali ayagala amukolere n'agaana okusayininga. Kati bwe yagaana n'agamba omwana amwefuulidde, omwana takyakkiriza byamugamba. Omwana olw'okuba asaze eddiiro azze eri baganda be n'amuteekako embeera n'amuteekako olutalo lwa buli kika paka ssaawa ya leero Ziribasanga takyakwatagana na mwana ono. So ne tujja nga tutambula tugenze mu makooti, omusango tuguwangudde ogwali e Goma, tugenze wayisewo ebbanga ndoza lya mwaka, tugenda owulira nti ate bakoze apiiru tuyina emirala. Twali twamubanja ettaka lyaffe tutaddemu awo omusango atusasula atuwe ettaka lyaffe atulage eriyita atuwe pena atudduka buddusi. Kati n'agezaako okubuzaabuza kiri eky'ettaka lye tumubanja. Bw'agezaako okubuzaabuza ettaka eryo yagezaako okututeekako kuggulawo misango gya njawulo naye ng'akozesa muto waffe omu gw'ayina ali mu mikono gye ng'era we baatukola ki we baatugabana buli omu n'afuna gw'afuna. Kati ye engeri gye yali administrator n'agamba kati ndowooza bano abaana mbasasudde ntya okulaba nti basobola okukola ki okuva ku kintu kino kye babanja eky'ettaka lino erikola ki eryasigalayo. Era yalwana n'alwana paka ssaawa yali. Okulaga abakola ku misango egirimu bano nti bya kiwaani yemu ku nsonga etuwaliriza okulaga ensemboozi yaabwe. Kkooti ze babatwalamu tuli baakutuukayo nayo. Bya Robert Mutebi ne Yasini Kikoyo ku Rasalt TV Omunnyo.